gye tusasula omusolo nga contract gye tulina nabo esookera ddala kwe kulaba nga batukuuma bannayuganda ffe ng'abantu n'ebintu byaffe nga babikuuma. Ekyo bakitwalira omusolo gwa trillions za ssente okulaba nga batukuuma. Naye kati baba batandise ekitongole ng'ate kigenda kukuuma abantu ate nga kya bwannannyini. Ssente zaabwe bagenda zijja oba bakasitoma baabwe bagenda bajjawa kubanga singa gavumenti ebadde ekola omulimu gwayo ogw'okukuuma bannayuganda eno bizinesi yaabwe teyali badde na bakasitoma kuba tewali muntu yali badde yeetaagisa kitongole kya bwannannyini kumukuuma singa gavumenti ebadde ekuuma bannayuganda. Kitegeeza gavumenti okwefunira bakasitoma mu kitongole kyabwe kino eky'obwannannyini erina okuba era yegenda okutondawo insecurity oba obutabanguko oba yegenda okuba nga tekola mulimu gwayo kuba nti abantu ebakuumira mu mbeera y'okutya n'olwekyo bagende basasula essente nga basasula ekitongole kyabwe kino eky'obwannannyini naye nga kiri wansi wa UPDF kwega kiringa UPDF Limited. UPDF gye tusasulira ssente Uganda People's Defence Forces eggye erina okukuuma bannayuganda kati ate lyatandiseewo ekitongole eky'obwannannyini ate nga kyakukuuma bannayuganda abamu abeesobola abalina ku ssente kati ekyo kitambula kugamba nola nti abannayuganda waliwo we baatuteeka nga ekintu kivaayo nga kyalibadde kirina tusasamaza naye nga buli omu n'akitunuulira n'agenda mu maaso n'obugwe kwegamba nga tewali akifudde nako because eggye eririna kwegamba baalitumba Uganda People's Defence Forces nga lirina okukuuma bannayuganda livaayo litya ne ligamba tutandisewo ekitongole kyakusasulira kya bwannannyini ate nga kyo kigenda kukola omulimu gwe tulina okukola gwe mutusasulira emisolo okukola okukuuma bannayuganda bonna. Naye kati abamu abeesobola bajja kusasulako wano oba bakuume mu ngeri ey'enjawulo. Kakati nolaba nga tulina obuzibu kubanga nzijukira mu myaka egyo egy'ekyenda nga Museveni agamba tulina okutunda ebitongole ebya gavumenti. Agamba nti gavumenti si nnungi kukola bizinesi. Buli weekola bizinesi zifa, buli weekola bizinesi zifa bakola loosi. Kati tukwate ebitongole bino tubiguze abantu abasobola okukola bizinesi gavumenti eve mu bizinesi. Naye kati ekyo nekitambula kyali kya myaka gya kyenda abaali bakijjukira. Naye kati gavumenti n'amagye gatandise okukola ebitongole eby'obwannannyini ate nga bagenda batunda buli kimu. Naye ate n'ebintu bye baatunda bwe babizza bikomawo nga si bya bannayuganda kati nga Uganda Airlines teri amanyi bannannyiniyo teri amanyi shareholding ya Uganda Airlines bwefaanana nti n'agamba nti oba ya gavumenti teri akimanyi ekyo. Naye ng'ekyokka kye tumanyi nti loosi zonna ze bakola gavumenti yezisasulira kuba kati bakyali mu loosi zonna ze bakola ssente ezigula ennyonyi ezikola buli kimu kyonna kisasulirwa mu wa musolo. Naye nga singa Uganda Airlines etandika okukola amagoba tetumanyi ani agenda okukola ki okutwala amagoba kubanga tetumanyi bwannannyini bwa Uganda Airlines. Katwawulire bagana kutandika cooperative bank. Kyemanyi cooperative bank banaagitandika ejja kutandika nga bakozesa ssente za gavumenti ssente zigenda okukozesa zonna zigenda kubeera za gavumenti naye nga ate tetumanyi ani nannyiniyo kwegabanga ekitundu kyokka eky'abannayuganda kyekitandika kyekisasula nga bakoze loosi. Naye bakola amagoba tetujja kutegeera ssente ziragawa tetujja kutegeera ani nannyiniyo nannyini cooperative bank. Ate kati bano ababuuliriza bino ebintu babibuulirizaako Uganda Airlines shareholding yaayo eri etya bino byebagenda okutandika shareholding eri etya singa bakola amagoba gagenda mu gavumenti kuba gavumenti ng'esasula losses ze bakola zonna kati nga bakyakola losses simanyi oba luli kyolo nga ne bakola amagoba. Kati kye tulaba wano nti kwega gavumenti bagiprivatizinze kati ya muntu kubanga number one contract gye tulina nabo number one nga tonana agenda kusomesa baana tonana agenda kutujjanjabisa na byonna contract gavumenti gyeyina naffe ng'abantu b'eggwanga abasasula emisolo esookera ddala kutukuuma n'ebintu byaffe abantu n'ebintu ye contract ye tulina number one. Naye kati ekyo nakyo bakitandikiddeyo ekitongole eky'obwannannyini bakyeggyeko bajja kisigaza abantu ababulijjo wano bapolojo naye nga abamu abeesobola bo basasula bwe ne bajja ne bakukuuma mu ngeri ey'enjawulo naye nga ate n'omusolo osasula baali badde bakukuuma mu ngeri ey'enjawulo nga bakuuma buli munnayuganda. Kakati ne ŋŋamba nti wano we tutuuse famire ya Museveni ne Uganda kati balinga bano abalongo we bazaala nga bakoze eki nga beegasse ku mitwe wano kwegamba kati tetukyayinza kwawula Museveni akoma wa Uganda etandikira wa. Kakati wano Kabuleta nga afuuse pulezidenti
kye tulina okusooka okukola kwe okufuna abasawo basajoni abalongoosa abakugu okusooka okusala Uganda tugisaleko wano ku mutwe tugijje ku Museveni wano tujje ku family ya Museveni nga tubasale tutegere nti wano Museveni ali wali ne family ye Uganda eri wano kuba kati buli kimu kigasa kati byonna olaka tolaba nti wano Museveni wakoma Uganda wetandikira Gavumenti kati ya bwannannyini kati Gavumenti bagi privatizinze kati eno Uganda Limited owned by Museveni and family, Museveni and sons and daughters and grandsons and bakwana kan guno omutwe guyita guti abantu ne basirika Gavumenti etandise ekintu kagamba olwo ebintu ebineewunyisiza kati nengati no tulina okuba at least abantu abamu bategeere wetutuuse nti wabi nnyo because abantu abatwala trillioni za sente okugenda okutukuuma kati ate bagambe nti tutandiseyo ekitongole ekyobwannannyini okubakuuma ezo nazo mukole ki muzitusasule kakati bwe buzibu bwe tulina wano mu ggwanga lino kati buli kimu kyonna kiri privatized ebintu byonna ebyali amataka gonna agaali ag'ebitongole bya gavumenti biki byonna babyeguza byonna ne kati bajja kudamba gavumenti kati kebi kati nga baya cooperative byonna bajja biddamu ne kati nga babiddamu nga si bya gavumenti babitunda bya gavumenti kati bajja biddamu nga bya bantu basekinoomu so n'olw'ensonga eyo ndala bategeeza nti bwebagamba nti securing your family Museveni yali amanyi agenda kusecuringa gundi securing your future agenda kusecuringa future ya family ye kati bino byetulaba bino ate biri mu bulire ya gavumenti yensonga wakindirense wano mu birabe nti kwegamba wano wetutuuse wabi nnyo simanyi kugamba ate ekisinga okwewunyisa nti abantu tebakyasasamala kwegamba bakisoma n'akireka awo n'agenda n'akola ebibye ate